الحمد لله عليه أعظم ذو الجبروت والجبال أفخم بنى سماوات بغير سلم رب كل كافر ومسلم عالم الأعلام والمقدم نحمده سبحانه وتعالى ونشكره على كل نعم التي أنعم علينا ثم نصلي ونسلم على حبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم ما بعد إن الله سبحانه وتعالى tumweba zoyo Allah azza wa jalla ile kutoa rusuzi ukubera timiza wasole ya tayari mu jamaa saballa abegana ajikiriza ila sababu ya Mungu uliopeleka sababu Allah azza wa jalla abelenga atuzula zetu sana falana ngana kujikizayo isonga ntonyo na isonga ni muhimma jiddan وينبغي لكل مسلم أن يعلمه سنة تقول المسلم أن سمك ورينا تفكيرا سنة نقول كان يقول ابن محمد صلى الله عليه وسلم يرانا تكبيزا ومن الله عز وجل يرانا تكبيزا يرانا بسام تدورنا تقولا سنة تقول كان يقول حق على العمل kubera natukubirizibwa okukola alhafu ala alamal ayuha almuslimuna in alislam yuhathu ala alamal kama qala ta'ala fi tanziruhu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور Allah subhanahu wa ta'ala atugamba muteekere mu Qur'ani surati Nuh aya ya 15 yagamba nti huwa alladhi ja'ala lakum al-ardha dhalula Allah subhanahu wa ta'ala nikubera nga abafulira ensi eno ngeterekedde bulungi ngeteredde entendi omuntu waba atambula asobola okugenda mu maaso naye ng'atunde mabega naye ng'amanyi nti gy'alaga tagenda kuba ente eziredde bulungi nagamba nti famushu fi manakibiha nabiranga akira nkaye bamutombere nga mutambula mu bunyomero bwayo mu kasonda k'ensi eno wakulu min riziki tamunoonya mu riziki ya Allah subhanahu wa ta'ala mubirengo olya ku riziki eyo mu nsi muneeno so Allah azza wa jalla abiranga atukuriza okubera batambula mu nsi muno batunoonya mu riziki naye natujukiza nti wa ilaihi nushur era byonna bikole ng'omanyi nti lyali lyogenda okubeera ng'olizibwa batu ba Allah subhanahu wa ta'ala kullu al-anbiya'i min Allah azza wa jalla kanu ya'maluna kitegeere nti nabi wa Allah azza wa jalla byabeera nga atuma tetuli nabi wa Allah alayhi salam bona baali bakozi nabiyu Nuhu kana nijamu nabi waffe Nuhu alayhi salam yali mubazi byomwashima yali kapeta wanabii Idris kana khiyatu nabi Idris byomwamanyi yali mutunzi yali mutunzi ng'atunga wanabii Dawuda nabii Allah Dawuda كان يعمل من عمل يده يدعم يقولون وكان مهندس يلي مويسي بيتابع انجينير يلي مويسي nga wesa akozesa mikono gye والنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم كان تاجر وغيره نبي محمد yali musuubuzi so kitulaga nti fenna tulina okubeera nga tugoberera enkola yaabo ababaka Allah subhanahu wa ta'ala era nga atumaze tuli yakutumira ababaka abo nga kyakulabirako buli mubaka yali mukozi naawe olina mpuliriza olina okubeera ng'okola nabiyatu Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ya mutabu sha Bukhari yagamba nti ma ba'atha Allahu nabiyan illa ra'a al-ghanam yagamba nabiyatu Muhammadi Allahu azza wa jalla tiyatuma mubaka yena kuja kwa mubaka yaruda kumbuzi ma ba'atha Allahu nabiyan illa ra'a al-ghanam
yagamba nti yatumako omubaka yenna Allahu azza wa jalla okujjako omubaka oyo nga yalonda ku lubuzi. So tulagira nti ffenna ffenna abagoberera ababaka abo tulina okubeera nga tukola. Mu aya gyensomye omumanyi ayitibwa Ibn Umar radiyallahu anhuma yagamba mu kitabu kye bayita alhathu ala alamali watijara wasinaa yagamba kirabesha omumanyi ayitibwa Abubakar Khalali yagamba nti idha lam yarzuq ahadukum fi baladin falyattaqi ibadi ghayruhu. Yagamba omumanyi oyo Ibn Umar nti singa idha lam yarzuq ahadukum fi baladin, singa omumwe Allah riziki ekulema okufuna mu kitundu wowangalira, nikesi mbadde okolera wano mu Kampala mu kibuga riziki negaana okubeera ngaogifundawo ngaagabiriddewo riziki, yagamba nti falyattaqiru ibadi ghayruhu, kirungi ogende osubuleko mu kitundu ekirala. Wano olaba Kampala egaanye gezaako e Mubende, gendako e Masaka, gezaako e Wakiso, obeere ng'onoonyayo riziki yo, kuba riziki tebeera mu kifo kimu. Awo tujja n'obukkiriza omuntu okubeera ng'afuluma ensi ogenda ebweru okunoonyera riziki, n'abagenda e Dubai, abagenda e Saudi, abagenda wa, okkirizibwa okubeera ng'otambula. Yagamba nti famushu fi manakibiha wakulu min riziki. Mayina tugamba nti idha lam yarzuq Allahu fi babihi falyattaqiru ibadi ghayruhu. Singa riziki ebeegaanye mutundu wowangalira, gezaako ewalala, gendako ejjinja. Abasinga obungi lwakiri emaali okulema, twerabira ekigambo kya Aswad ibn Salim yagamba mu kitabo kye bayita Islahu Maali, kitabo kya omumanyi ayitibwa Ibn Abi Dunya, yagamba nti ishtar wa bi' walaw bi ra'si maali. Yagamba nti gula wotunda wadde nga byotunzi tofune magoba wabula ng'oziiza just capital wo. Ishtar wa bi' walaw bi ra'si maali, gula bwotunda wadde nga mu kutunda kuno mu kusooka tofune magoba wabula ng'oziiza capital wo. Nikesi nti bw'oba olemeddeko ojja kubeera ng'otandika ofuna amagoba. Era omumanyi oyo yayogera ku nsonga eyo, kitulaga abasinga obungi otandikawo omulala gwa kyapati, atugeze abavubuka ayagala olunaku olusooka afune bakasitoma nga basingiro ennyo alewanyisa nagamuntu ekitasoboka, olaba nti bigaanye n'agamba bwangondinaanyinze nigwaganima gezezaako buli kimu kigaanye naku lumu. Naye nga omuntu yenna omukozi olina okubeera ng'omanya nti wamyezi ebiri ekisooka gyakufusika bakasitoma bategeere nti wano batandisewo okumulawo kyapati, ajja nalaba nti etundu lyatandise, enkya n'ajja lanaajja ekivaamu ng'agyakugulako. Naye fe abasinga omulukolawo ennaku bbiri kapita olaba leero kagano kamu kagaanye, olwokubiri bigaanye nga bivaako. Naye ng'omukozi yenna n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatukubiza okubeera abagumiikiriza ennyo nga ddala mu nsonga z'okukola. Olina okubeera okolemera bw'otandika mpola okulaba oluusi nga Allah akubiridde. So omanyi oyo yagamba mu hadithi yanakweka Muhammad bigambo ebyo yagamba nti ishtara wa bi'i walaw bi ra'si maali, yagamba nti man ishtara wa bi'i walaw bi ra'si maali burika fihi burika Allahu fihi. Yagamba nti singa omuntu yenna akula n'atunda wadde ng'ajeeyo kapito we, nabbi waffe yagamba nti Allah amutera baraka mu kintu ekyo. Naye wolemerako oluvannyuma ennyo olwokulaba ng'otandise okufuna amagoba. So mulina mbakubiriza abavubuka abankubiriza ku nsonga y'okukola okubeera nga tulemerako. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibe bakabirira yagamba nti ma akala ahadun ta'aman qattu khayran min an ya'kula min amali yadihi. Nabbi waffe yagamba nti teri yenna mufu asobola kulya kantu konna nekamuwoomera okusinga oyo aliita akantu akajja mu mikono gye. Omuntu buli lwolya ekintu nga bwakyekulidde, wallahi owulira nga n'okukirya okirya ng'oli majestic, ng'owulira amaanyi nti kikyo. Era woba ogenze mu buteeri nga bakudde okutwazi ngaffe abasinga obungi, omuntu akutwala n'akutuusa n'agamba nti onaalyaki, tandika kwemulabula naye nga yekuluma. Yesu agamba nti bampe kino batizitwala ensi siyiyo,
okubeera awo omange ekyo nekiriwo kyoma nga bakubakawunga na bijanjaalo naye nga sikyo yagadde okulya naye bw'olya nga diiru yiyo nga sente okayina tuuka namayi nogamba oti sokumpaawo omuceere nga kuliko ennyama y'ente nokumukiraga magamba mpeerako neyembuzi kiba mulaga mpa amazzi kubanga sente oziyinamu ozeewulira naye nga toziyina n'amazzi tokumbako okwamuga bwagenze soka tubanga bakubiriza okubeera ng'ebigambo binene mbaka wakebeera nga atukubiriza okubitwala ng'ekikulu omuntu yenna ekitiibwa ky'omukkiriza era kimukukola lweyagala okubeera n'ekitiibwa mu kitundu omuntu okuwensa n'okugamba nti omusajja oyo ayimiridde okubeera ng'olina ebintu kyokola omumanyi ayitibwa Sufyaani Thawri omumanyi oyo kunyogerako yali omu ku bazuhada abantu abaali bakyawesi bakimwese mu nsonga eno yogera mu kitabo kya Islaamu maali mu nsonga y'okukola yagamba Sufyaani Thawri yagamba nti kunna nakrahu almaali almu'min kunna nakrahu almaali almu'min amma alyawmu fa ni'ma tams yagamba omumanyi oyo Sufyaani Thawri nti kunna nakrahu twali tutamwa omukkiriza okubeera nga yenyigira nnyo mu byokukola twali tutamwa nga twagala nnyo omuntu mukkiriza twagala abeere ku ibaada so baali bazoadamu nga tewali kugakola tewali kugakola omuntu waba ayagala akola abanga ayagala maali ya dini eno tyaba avudde ku Allahu azza wa jalla naye yagamba nti twali tutamwa omukkiriza okubeera nga yenyigira nnyo mu byokukola n'agamba nti amma liyawma naye olwaleero luneeno okukola kuneeno fa ni'ma darasi yengabo ekumu dini y'omukkiriza sawa zino omuntu nga takola tabala kitiibwa nakyangu nnyo okafuwala nga byabeera ngayasembereza obwavu ku kafiiri nti obwavu yagamba takadini fakuru eyakuna kufura nabwafe Muhammad bweyatu yagamba nti obwavu kabulabukunye okubeere bukafiiri so nti omuntu omwavu kyangu nnyo okafuwala naye omuntu alina akasa tebajja bakula baseeka nayambala ekanzu nenkofira nakulaawo abalokole ne bafuna obusiraamu ngaali awadde bamuwayo $5,000 okwata ina sente nabeeranga omulimu agasobola kukola naye kwampuliriza waneeno naye akidayo gyolina eyo osobola okikola bafuma obusiraamu olw'emitwalo 5 kolyawo tusobola kukikkiriza so tulina okubeera nga tukola nnyo okuuma eddiini yaffe era mumanya ayitibwa munabbi Wahb bin Munabbi yagamba nti alfaqru huwa almawtu alakbar yagamba nti obwavu kwe kufa okukyasinza okuba okunene so nti omuntu omwavu kumpi obeera nga mufu kuba omwavu buli wabeera naye abeera wakusabira bawolabo mufu basaabira musabire ne bamusaadaakira n'oli awo ngaawoleka omuzigiti nebalanga ekizibu saawe nawe ofuse ekizibu nayaddamu kusondeza ngaomufu omufu bakolere ebintu ebyo bakusaadaakire bakusabire bakole ekibamu sabala mumalire sabala musaasire wenawena oli awo nga meiti naye ngaakole muntu mulamu so bakubiriza bavubuka abakubiriza bashekhe bange bashiyuku ab'obusiraamu eno obusiraamu okuba n'ekitiibwa n'okubeera nga batuyisanga batusanzire eno tulina okukola ennyo tubeeremu n'akasente nyasembayo ekigambo ekya omumanyi ayitibwa Rakibu Asbahani abasobola muyita Asbahani manyi ono yagamba nti man ta'aqqala wa tabattala kharaja min al-insaniya bal min al-hayawaniya wa sara min jinsi al-mawta Rakibu Asbahani yagamba nti man ta'aqqala wa tabattala kharaja min al-insaniya bal min al-hayawaniya wa sara min jinsi al-mawta yagamba nti omuntu asobola okuba n'agamba n'alema okukola nga tayagala kukola yagala kyakugamu kimubeezaawo yagamba nti kharaja min al-insaniya afuluma mu kulubali w'obuntu n'abeera nga takyali muntu mu kaseera ako singa omuntu abeera atalina kyakola baafuna kimubeezaawo takola talinaamu kasente omanyini yagamba nti kharaja min al-insaniya ava mu kulubali abantu
نقام تبني من الحيوانية سنتي عرف سنتي عفوا تكون عرف سنتي بعد يومين دقا قبل يقام تصار من جنس الموتى منتو يدم تنبري عرف يمتو كبدا مكسادا كده كبدا مكسوندلا كبدا مكسادا وكاسيلا سمالا مدلي سمالا مساسي هو بانغالي بوي ngom fuwanela nawe sikagobera mukasera somba kubiza abantu ba Allah subhanahu wa ta'ala mbaka wabakubiriza ensonga ne Allah azza wa jalla nanga tukubiriza nabi yagamba mu hadithi nyingine kubanga yasingiza ila muhadisi mbaka yagamba ati al-mu'minu qawiyyu khayrun wa ahabbu ila Allah subhanahu wa ta'ala min al-mu'min ad-da'if yagamba nti al-mu'minu qawiyyu khayrun وأحب إلى الله عز وجل من المؤمن الضعيف يقال ما أنت وممكن زواماني يمون قاسمون وكيلون يقول لا نعم لا نتعلم تقول لا أدم سبيلزا يقال ما أنت خير يسيم ومرنجي وأحب لا يسيم وقادر النصر الله سبحانه وتعالى من المؤمن الضعيف وقسيم وممكن زواماني abera aho batambula basikitiye nadakwene kikola obusinga obulungi webadde awo eno ey'obusiraamu yetagamu sente kirungi osooka okola esente olyoka okola eddaawa obusiraamu bwagala sente daawa yetaaga sente kati tusobola agatabya omulundi gumu kola okola eddaawa naye bwonabeerawo byagala okolemu kimu nsooke nkola eddaawa nja kusumbwa abasiraamu ku muzikiti tuba tubagamba kubiriza buli ampuliriza okubeera nga tukola nnyo tugezaako nnyo okubeera nga tulemera ku nsonga y'okukola dakiika zaffe ziweddeku ng'amaliriza gereyo ekigambo ky'omumanyi omungi ayitibwa Yusufu al-Busuuli singa obungi mumumanyi agasuuli maamu oyo yalinayo Zuhada omu ku bamanyi abaali baakyawa ensi eno يقام ما يحملني على العمل إلا ألسنة هؤلاء القراء يقولون أبو يوسف من أين يأكل؟ يقام من ننتي ما يحملني على العمل تري chance تلا تري chance تواني وكا نجندو قولي إلا ألسنة هؤلاء وكجاك نميزا ما توابو القرآن يقولون أبو يوسف من أين يأكل ويوم يقول أبو يوسف من أين يأكل ياريا بيجوا زاريا زفاوا ومن توابرا بنا شوكولا شوكان بولي مكوليا ويوم يقول زوريا وزيجوا أي بيوسولو كومو كلام بيسوي ولا كشار وتونا مليم وكبتاني كلامو suspect asoka abeera kwe muntu amulabye kulonga asiika ennyama yazitakola yazijewa kuobeera suspect asookerako ddala naye singa omuntu nga bakulaba ku magango okeera nogenda n'okola n'okomawo oba waliwo ekibuze notandikira kugwe mukulowolereza agamba kunjoyamala sindezi nakwafuma nga tumulaba gundi osoboleza amazima naye kiringa omuvubuka kati ngaffe newofulamu ku sente nga nyingi kulwe maanandika bawa iluminati bayagenda mu lugogo banatokiriza nti omuntu asobola nesente naye singa obeera nga olina kyokola teri muntu asobola kulowoleza ebyo soba tubagamba kukiriza eggamba yange ebifundikira okubeera nga tugezaako nekitusobola okubeera nga tukola tuleme mukwonona budde bwaffe tuleme kwonona byengera Allah byatuwadde mubyongera ebisinga obulungi abantu byegerabira mulimu alimatu siha walfaraaga ebyengera ebibiri ebyo omuntu obwaba mulamu leero asubira n'enkyawali era bayagira na puroguramu neyomaako okuja kadina olwokubiryawo oyinza okugenda ngeri amanyi nti ekyawali paka olwokubiri waali kyengero kivaakuswaga amazzi olwokumuvaako saawa yonna ekyokubiri walfaraaga ekyengera kino ekyobusira nebyedembe muntu olufulamu akadde agamuluddo lwamupiira agenda mukuwagira kusaakaasa tubeeramu saawa sinene tusobola nti mukadde ako osobola oyiyizamu n'ofulamu ekyokulya soba kukugeza okulala tukola nnyo oboolyawo Allah subhanahu wa ta'ala kanayisiza okubeera nga alongoosa embeera zaffe barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan fi dunya wal akhirah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
amanya ze Ibrahim Muhammad Kintu Antonio nazo ibada wabasiro ya Jamiat Islamia nanga kulanga tunaishala ashaka yafanya imam wa fiona wadawa Yesu songazo na msikoro zeta jari waba imam wa fi minister wa wadawa Sheikh Abdul Kahar amatakuwa nena amatemkwazina yamba kubiriza nte songazo na mimi so mugenda kula ya mujira batwakula okutuka kwa jamia wadawa media ya jamia eno dawa program hii zitambula mjazana insha Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.